Gen. Museveni ali ku bunkenke okubba akalulu tekigenda kumubeerera kyangu kasokedde ng'akabba ku luno munnange kano kaalibaamu ebirumira anti US bwetyo emutadde ku nninga basuubiza okumuteekako envumbo okuteekawo envumbo ez'amaanyi oluvannyuma lw'okulaba okutaataaganyizibwa okubadde mu kalulu ka 2026 kakati munnange buno bunkenke bwennyini era nga gavumenti eya United States oba United States government eno etaddewo okulabula sekulabula oba okulabula semalabula eri Gen. Museveni n'administration ye nga bagamba nti bano bakkidde akalulu ne campaign ne bateekamu effujjo ne bakuba bannansi ne batta bannansi okukosa munnange n'okulinnyirira eddembe ly'obuntu okutwaliza awamu ekintu ekireetedde democratic process okubeera nga erabika nga eddiridde ennyo oluvannyuma lw'akalulu kano ke tuvaamu 2026 olw'okubeera tekabadde kamazima na bwenkanya bakoze ebikolobero byonna ne babimalayo kakati munnange bwetyo Uganda erabika eyolekedde okufeesinga growing international pressure akazito okuva eri ensi yonna oluvannyuma lwa Washington okubeera nga yataddewo sigino ey'amaanyi era neetegeeza nti eyinza okubeera nga egenda kuteeka envumbo ez'amaanyi bagenda kuimposinga heavy sanctions ku officials oba ku bakungu abalina akakwate kukola effujjo oba okulagira effujjo okubeera nga likolwa ku bannansi mu electoral process kakati munnange okulabula kuno kuzze oluvannyuma lwa report eziwererako ddala okubeera nga zivudde mu buli ensonda ey'eggwanga lyattu Uganda n'abo ababadde bakalabalaba nga munnange ziraga nti wabaddewo okutiisibwatiisibwa okw'amaanyi okukwatibwa era nga n'eryanyi erikozeseddwa ku bannansi aba opposition figures wamu n'abawagizi baabwe mu kalulu ne campaign libadde ly'amaanyi kakati munnange statement efulumiziddwa oluvannyuma lw'akalulu ng'eva mu ggwanga erya US State Department bano batugamba nti nno bano batugamba nti bennyamivu oluvannyuma lw'okulaba ebiki ebibadde bigenda mu maaso nga tebayinza kuteekayo gwa naggamba era nga bano bagamba nti okusinziira ku bibaddewo mu kulonda wabaddewo irregularities nnyingi nnyo wabaddewo bitatuukiridde bingi nnyo era nga munnange credibility erabika tebaddeewo yadde n'akamu ebadde undermined kakati munnange American officials ababadde batunuulira oba abawuumye mutwe mu kuteekawo okulabula kuno ku lwa gavumenti ya US bano bagamba nti wabaddewo reports nnyingi nnyo ku kutulugunya bannansi awoludda oluvuganya opposition candidates batulugunyiziddwa bya nsusso era nti wabaddewo n'okubulookinga okubalemesa okukuba campaign babulookinga campaign activities okukosa n'okubateekako ebiragiro oba okulemesebwa okw'amaanyi okukwakuliza obw'amaanyi obalemeseza okubeera nga beetaaya nga bwe kyandibadde mu fair democratic process kakati kitegeeza munnange nti basic freedoms kati nga assembly wamu ne expression ebyo bibadde tebiyoleseddwa nga bwe byandibadde nti abantu tebasobodde kubeera nga bakuba enkuŋŋaana tebasobodde kubeera nga beeyabya nga bwe kyandibadde nga tiwali abakuba ku mukono wabula teweerabira maintenance palace bali balina solar systems zonna zewandibadde munnange olowoozaako balina tiimu ey'abakugu esobola okuyambako okubeera nga egenda okuinstolingira kyonna kyoba obaguzeeko kikolagana ne solar CCTV cameras water pumps water heaters security lights byonna balina ebyamazzi balina ebyamasanyalaze ate nga ne Hillside View Apartments basange wali ejjanye ku church
tuka enamulanda kitendeka jansi buuza ejjani ku kyaki wewale Hillside View Apartments. Ogenda munnange okubeera nga obuuza osanga apartments zirina buli kimu, twala butwaze tuluuto ate nga ne wifi transport okuva woli naddala ku airport wabwereere beba Hillside View Apartments. Dr. Wali tofa birwadde Dr. Wali wano ku Uganda at large bwe jangu wano ku namba esembyayo 73 sooka eya 1015 ogireke ku WhatsApp. Osobola ogikubako naye bw'oba ogenda ku WhatsApp jangu ku yesembyayo 73 nkutuuse ku dokita agenda okubeera nga akujjanjaba endwadde. Alright. Kakati munnange nga bagamba nti mu Kampala n'ebibuga ebirala towns endala balabye bino byonna nga bigenda mu maaso. Abasirikale bakuba abantu, bakuba tiyagaasi okukosa munnange n'okutulugunya Robert Kyagulanyi Ssentamu bamubulookinga okubeera nga agenda ate nga bamulemesa okubeera nga agenda gyali badde agenda okubeera nga akuba campaign. Wabaddeyo heavy deployment okuyiwa abampi n'abawambu nga security forces zeefuze campaign okukosa munnange ne mu nnaku zino zennyini nga tukubya akalulu oba nga tukuba akalulu kubanga ku polling stations batuga nti genda kubeera basirikale naye be babadde bakola ku polling stations be bakulagira n'okulagira nti genda kulayini eri wano ewaffe we nalondedde bwe kyabadde era babadde babala akalulu nga basirikale we bali. Kakati munnange ebyo bibaddewo era babadde babiraba okutiisibwatiisibwa kubadde kungi nnyo nti mu bitundu ebimu muganda wange babakolaga engeri gye babadde bakwasaganya mu byokulonda oyinza okutya. Kakati munnange nti ebimotoka eby'amagye twalaba juuzi Bobwene ng'ali mu Arua waziti Arua nga yali ggulu we mbaseerabidde nga baleese ekimotoka omuzingo gukuba ennyonyi bagumutunuzza mbwe bati. Kakati byonna bibadde birabwa ensi yonna. Road blocks ziteekeddwawo nga nkugambye buli wamu nga ne ba officers nga babagalidde emigemera wala bwe batyo be babadde baana baliwo kweba kibadde kifuuse ekiri common mu kiibi ng'atambulira ku Bobi Wine buli wadda temwerabira bintu ebyo. Kakati ne bateekawo atmosphere ey'okutya okusinga munnange abantu okubeera nga bali mu mbeera eri calm, embeera etalinamu buzibu nga tebalinawo kutya konna ne bakuba campaign nga bwe kyandibadde kiba kati ne bateekawo embeera ey'obunkenke. Kakati human rights groups bano bagamba nti nno abantu oba ba civilians emirundi gye babakanyeeko oba gye bambalidde nti gye bambalaganye ne security agencies girese abantu abawererako ddala nga balina ebisago eby'amaanyi abamu n'okutuuka okufa era nga abawagizi b'opposition bangi nnyo ne ba activists bangi nnyo tebalutonze. Abamu bakwatiddwa ne basibwa kati nga Sarah Birete n'abalala aba Nuupu abaakwatibwa mujjukira bulungi nnyo ba Olivia Lutaaya Edise Buufu n'abalala bangi nnyo bakwatiddwa. Kakati munnange bagamba nti nno ebimu ku bisinze okubamalako enviiri ku mutwe ebikoleddwa oba ebikola bya gavumenti bagamba nti kwe kujjako internet, national wide internet shutdown eteekeddwa ku bannayuganda nga tunaba kubeera nga tuyingira akalulu naku 2 nga tunaba kubeera nga tusuula akalulu kwe kujjako internet era nga bagamba nti eno blackout ereetedde social media oba messaging apps, independent news platforms okubeera nti nno kibabeeredde kizibu nnyo okubeera nti bannansi baza akisesinga platforms ezo bannamawulire ba observers bakalabalaba abaavu wabweru okubeera nga basharinga real time information okubeera nga information bagisharingirawo mu budde obwo era bano abasajja bakoze ebikolobero bingi nnyo ku bannansi tebasobozesezza ba observers okubeera nga baverifying events on the ground
bagamba okubeera nga batunuulira ebintu mu butuufu bwabyo babirabirewo mu kaseera ako babiripootingewo babitegeererewo okuggyako internet. Kakati Uganda mu myaka mingi nnyo munnange jjukira nti ebaddenga ekolagana n'amawanga gano ag'abazungu Western Partners, naye munnange yadde kino kibaddewo ebbanga lyonna, naye ekikwatagana ne civil liberties oba eddembe ly'abantu bannansi okubeera nga beetaaya ddembe ly'obuntu, ekyo tekibaddeewo era babadde nga bajja bakivumirira. Ba analysts bagamba nti akalulu kano aka 2026 kayinza okukyusaamuko ku bintu, kubanga scale oba obunene obw'okutulugunya abantu bulabika bususse kwobwo obubaddengawo, era nga kino munnange kiyinza okuba nga ba international allies bano Uganda bebaddenga olumu ezizika ebijinji nti nyerabbawa bino na bino tukolagane mu by'okusuubuligana bali mu baveeko, kati ku guno omulundi beerabiddeko era babaddenga bajja boogera ku nsonga y'okulinnyira eddembe ly'obuntu. Kakati essaawa eno we tuli bagamba nti eyinza okuba nga magnitude ebadde esingirako ddala ku eyo eya bulijjo ekiyinza okuleetawo enkyukamuuko katono, enkyukakyuka mu ba international allies bano butyabe bagenda okubeera nga bakwatagana, attitude yaabwe eyinza okukyukamu. Kakati munnange Washington bwetyo nga erabula katwogera ku ggwanga erya America ng'erabula ku mbeera nti singa embeera bwetyo tegezaako ate kubeera nga improvinga nti obanga balongoosa ne banalongoosa ki ng'atoolere babbedde akalulu ng'ate basedde abantu, bagamba nti muganda wange sanctions zigenda kuba zigoberera. Muno muyinza okubaamu travel bans, visa restrictions, okukozesa ne review eya bilateral aid and cooperation programs zigendereddwamu okubeera nti batunuulira abantu sekinoomu ababadde oba abalina okubeera nga babeera answerable bad responsible nga bavunaanyizibwa ku nsonga eyo ey'okubeera nti ba undermining nnyo democracy. Kakati munnange newankubadde begoogera ku sanctions n'ebirala byonna tubirabye ebbanga lyonna, naye still bannansi eddoboozi lyabwe liri mu kubeera nti basudde akalulu, ekyo kye babeera baagala kibe nga kikwatibwamu. nga bakiri nti munnange nannyini mufu yakwata ewawunya, kitegeeza bannansi balina nabo okuteekamu amaanyi okubanja obuwanguzi bwabwe. Kakati munnange nti newankubadde gavumenti ya General Museveni bakulaga nti bo baagala okubeera nga basigaza obuyinza kubanga byabakama yamadde zedda okubeera nga arangirira, naye abatunuulizi b'ensonga eno bagamba nti ekizibu ekikyasinze mu ekyo be bannansi ba ordinary Ugandans be bakyasinze okubeera nga bafiirwa mu nsonga eno, kubanga bo babadde basuubira okubeera nga bakyusa gavumenti basobole okubeera nga ebirooto byabwe bituukirira, naye tebakirabyeko, ekyo tebakiraba bwe kirina kuba nti kiba. Kakati munnange ne babeera nga oba oli ebiseera eby'emu maaso tebasobola kubeera nga bategeera bulungi nnyo nti bigenda kubeera bitya, kubanga democratic political tension erabika nga etuukidde ddala ku mutendera ogwa waggulu, era nga kino munnange Uganda erabika bagitunuulidde nnyo, ebyenfuna biyinza okubeera nga era still biyinza okubeera nga bikosebwa, naye jjukira nti munnange ebyo toteekayo nnyo essuubi gwe nga Munnayuganda nkugambye nti America yiye eboggodde toteekayo nnyo essuubi nti nannyini mufu yakola ki, yakwata ewawunya. Kakati pressure bwetyo nga bongedde okubeera nga bagiteeka ku ggwanga erya Uganda ku gavumenti ya General Museveni nti amaaso gonna tusigadde kubeera nga tugateeka ku bannansi bo barespondinga batya, gavumenti respondinga etya, kubanga jjukira nti abantu baafudde ennaku z'omwezi nga 17 tumaze okubeera nga tusuula akalulu. Balangiridde, njagala okubuulira nti amagye gatambudde bulungi gagenda gatta abantu, era abantu baafudde, nti okuzzaako omutimbagano
nsuubira okuba nti kati abantu bakitegeera nti abantu bo baafudde. Era bannayuganda mu butali bumativu ku kyavudde byabaka bamaze okulangirira ebyamancoolo kitegeeza nti amagye ate go gaba meetegefu okubeera nga gatta, kubanga bano babadde beetegefu okubeera nga batta naye bannansi munnange balabika era bafunze ekyo nga tebagenda kubeera nga bassa omukono. Tebigenda kuba byangu bwe tulowooza nti nno awo ebikomye, nedda.